basajjidde mbigere abaana bambadde uniform mu babiri n'entunula ya Uganda ninga abanne Uganda awanga namba okutambula mu bisooto okuva wansi eyo okujja eno ewaali gye tusula nike somero eryo ebiseera nali nakawandika essenge egamba use your brain and succeed bwe tunenda bobwavu nga butambuza bigere abantu nga tebalina mmere obunga nga babulira ddala mbungi ate obuwunga obuli mu mbeera embi obunga obwo oba namba 3 oba namba 5 oba namba 4 obuwunga obubi agaliza nze bwankola ki naawe oyinza okuba oli eyo ng'obutaagaliza bwe bukulemeseza mu bwavu obutaagaliza bukukoza ebintu bingi nnyo wali badde oli wala mwebale kugoberera bannange mwebalire ddala mutuwadde amaanyi nze Seka Bagenda nkomyewo ate olunaku olwaleero okuzzaamu amaanyi okuddamu amaanyi okuzzaamu abantu amaanyi kulinga kunaaba omuntu alina okunaaba buli lunaku bweyosanga tonaabye kolwo teweebaka kale nange nasalawo njije wano buli wenfuna akadde n'okubeera wano nga mbazzaamu amaanyi kubanga okuzzaamu omuntu w'amaanyi kulinga kunaaba nga bwe mbagambye tulina okunaaba ne tunaaba paka ne bwe tulya nga tutukudde era tulina okusigala nga tunaaba ebintu bino ebigambo bino tubijjemu ekinyusi olunaku olwaleero ngenda kwogera ku nsonga y'obutaagaliza obutaagaliza bungi nnyo ye wawoogera n'osanga obutaagaliza emirimu gyonna girimu obutaagaliza abayimbi banne temweyagaliza bannabyabufuzi banyo temweyagaliza okumanya temweyagaliza abamu alemera mu bifo ebimu mubadde mu palamenti emyaka 2 emyaka 15 olw'okuba toyagala abalala abalina amagezi nga ggwe g'olina aba bakusingako okujja ate okuweereza abantu obutaagaliza butumbudde eddogo obutaagaliza bulemeza Uganda emabega obutaagaliza bukoze kazambi yenna alemeza abantu mu kunyigirizibwa ebbanga ddene kale olunaku olwo ngenda kwogera ku butaagaliza zo natandika emirimu siriyasire okutegeera amakulu ga ssente n'okutegeera okwagala okununula ensi eno nga ndi Makerere University awo nalina koosi gye nali nkola koosi eyo teyanyanguyira nnyo naye nagimaliriza mu kugimaliriza wakati awo nina ebintu bye nalabanga ebyampaliriza okuyingira okuwandiika ebyampaliriza okutandika okusituka okwogera nga ntaasa abantu abaali bennyise abaali bakubiddwa obwavu n'ebintu ebiringa ebyo nali ndi awo nali mbeera kabowa gye nakulira nga buli lwaggulo bwe nakomangawo ku university nga tugenda ku kasaawa akamu mukamanyi kali kabowa awo kali ku ssomero baliyita kabowa CU primary school nga tulaba omupiira buli lwaggulo tunyumya kino na kino tunyumya ku bintu ebyenjawulo ebyali bitukwatako ebiseera ebyo ng'abavubuka abaali mu myaka abaali bayingira emyaka 2 nga tulina era ebintu bye tunyumya ffe bitwali tulowooza nti bye tulina okunyumyako mukwano gwange nga mpa ekirowoozo nti yaŋŋamba Bagenda ye yampita mugezi nti engeri gye nkulabamu ku magezi g'olina osobola okusomesa abaana waliwo mukwano gwange alina essomero yatandika essomero liri Mbaale yaŋŋamba liri Mbaale mbadde nsaba ayagala abasomesa mbadde nsaba nkuconnecting egyali osobola okugenda eyo n'osomesa abaana okusinziira bw'oba otutuuza wano n'otusomesa ebintu ebyenjawulo ne tuvaawo nga tumatidde tuyize ekitegeeza osobola n'okusomesa abaana ate ffe abantu abakulu bwe tuba tuyiga olwo abaana abato abakyalina obwongo obuli fresh obwavu bwali bwannuma dda kubanga nzize ndaba obwavu kuba mu buto so bwe yaŋŋamba ekintu ekyo ekyokuntwala okusomesa abaana mu bitundu by'Embaale yasindika asitami nga nzikiriza omwami oyo yali abeera ku Ntebe Road awo ne bamukubira essimu era n'agamba tusisinkane mu bitundu by'omu Kajansi omwo ku makya ku Maliiri zaali saa 2 ez'okumakya nga mutuuseeko nga mpa program kubanga lwali lwa 6 ng'enkeera tulina okusimbula ne tugenda Embaale antwale ntandika okusomesa abaana naye nekakasa oluzungu era nga nsobola odusomesa munnange nga ŋŋamba baasi tugenda ku linnya ya 12 okeera nnyo
Kati namugamba sijja keera bukeezi kangende nzireyo kabuha ndeete ebintu byange tusimbulaawo nsulaawo ekajjansi tusimbule ku makya. Era bwe nakola ebitabo bye nali nsomye byanjigiriza okukuuma obudde era nabukuuma bulungi. Ne ŋŋenda ekajjansi ne tusulaawo ewuwe mu muzigo. We twakeera ku makya ssaawa 10 we twasimbula okuva ekajjansi eyo ne tutuuka mu kibuga ssaawa nga zolekedde 11 ne tulinnya bbaasi ssaawa 11:15. Ssaawa 11:45 twali tusimbula nga tuvaawa tuva e Kampala twolekera e Mbaale. Yangamba tugenda Mbaale. Bwe twatuuka e Mbaale zinayi manyi tukomaawo ngenda okola tuyingira paaka y'e Mbaale nga tulinnya takisi awo baali batikka bana batikka bana ng'enkola yeeyo bweri nga twolekera mu nsozi ez'e Manafa Mountain Elgon. Ebiseera ebyo district baali bagiyita Manafa kati yafuuka Namisindwa. Ngenda kutuuka ku ssomero. Essomero nga lyazimbibwa busa. Abaana batambuza bigere baasa akuŋŋanja ssente z'essomero naye ng'atambuza bigere. Oluvannyuma olw'okubeerayo kumala ebbanga nakitegeera nti abantu be abasinga batambuza ebigere olw'okuba enkuba etonnya nnyo. Bw'oba tolina gambuutusi oba gambuutusi zo nga zizeemu ebituli ky'olina okukola kutambuza bigere. Natuuka wali ndaba ng'ensi mpya. Twali tukulidde Kampala tulaba ebintu ebyenjawulo wadde twakulira mu bwavu naye waliwo ate ebintu bye nnalaba eri ndaba obwavu obuyitirivu n'ennyeenya omutwe ne ng'aba bannaye kikyenjizeemu kikyensanze kino. Katonda olwo atandise olugendo lw'okungezesa. Twatuuka lunaku lwa Mande. Twagenda Sande Mande lwendaba ebyo. Sande twagenda netulambula essomero nendiraba nga liri mu mbeera ya budongo wansi kumala busa. Ku Mande netutandika emirimu. Basajjidde mu bigere abaana abambadde uniform omu 2 n'entunulira Uganda ne ng'aba bannayuganda. Ddala Katonda olina ensonga lwaki wantuma okuwandiika n'okwogera nga nzaamu abantu amaanyi. Nalaba Uganda yennyini gye nalina okwogera nayo naye ndaba abantu abaavu. Ddala Katonda ndowooza bye yali ansindise okutandikirako nga nkyusa mu bigambo bye nawandiikanga n'okwogera. Nga since baali bankonekitinze omulenzi oli yankonekitinga yali ansiiza akazigo era nagenda eri nga bankakasa nti ddala bye ŋŋenda okukola bijja kubaamu omulaka. Nasaba Luzungu naye naliko okusomesa Oluzungu. Straight awe nalagirawo abaali awo nti ddala ndi musomesa mulungi wadde nga lero lwali olunaku lwange olwalisoose mu kibiina. Nensomesa abaana kwola enkuba yatonnya ssaawa 6 neetonya paka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Nali nkubye engatto yange eddagala katono njambulire wakati awo kubanga okuva we twali tusula mu kasente eno paka eri essomero gye lyali nga twali dakiika 40 kwolwo kyatwali essaawa nga nnamba okutambula mu bisooto okuva wansi eyo okujja eno ewaali gye tusula. Ninga bannange engatto saazambula ne bwe natuuka ewaka nalina okukwata akaso njijeko ebisooto ebyali bijjudde ku ngatto zange. Nyingidde obulamu obulala nsomesezza. Omwezi gwali gwa February. Bwe nsomesa bwe nkomawo bwe nsoma e Makerere wano nasomanga wiiki emu ku university neŋŋenda eri nayo nensomesa wiiki emu. Kyammenyamu naye natuuka ekiseera nendaba nga koosi eno gye nali nkola yali ng'emmenyamu so neŋŋamba kati nina okusalawo obudde nina obutemamu emirundi 2. Bwe nsomesa eno ennaku 4 ŋŋenda ku university nayo nembeerayo wiiki emu ennaku 5 nenkikola okumala emyaka sekendia ne saadiya nga ndi mu kusomesa era nga tusomeseza mu bitundu eby'Namisindwa ne Buduuda. Oluvannyuma twakola branch e Buduuda era nensomesa abaana Oluzungu era nga bayitirira ddala. Ate nsuubira abaana be nasomesanga be baasinganga mu Manafa
ne mbuduudo omwo nkakasiza ddala bulungi. Bwe namala okusoma mukwano gwange oyo olw'embeera eyali enkakali ey'omu nsozi eyo, enkuba etonnya, abantu ensasula ntono, abantu beeyo ebiseera ebyo baali tebamanyi kigambo kye bayita kusoma, era obwavu bwatuluma nnyo. N'ekyanyamba nali muvubuka nga sinafuna nnyo waasiwaasi wa ssente, era nakolanga kumpi bwereere. Bannaye empise mu bintu. Nakola emirimu mingi nnyo ebbanga ddene, naye ng'emirimu gino ngikola nga nakyewa nga sisasulwa. Ne tuvaayo ne tusenvula olw'embeera eyali tususseeko ng'etunyize embeera ya ssente. Ne tufuna ekifo ekirala Busoga olwo Mazzi bamaze okuntikkira e Makerere. Obusomesa bunyumbidde, nsomeseza abaana Oluzungu, mbayisizza ne mu district kumpi bye basinga. Ne tujja eruuka, tuzeeruuka tutandika essomero. Twatandika essomero eryo, ebiseera nali nakawandiika essay ng'egamba use your brain and succeed. Ebintu bye nawandika mu essay eyo eya use your brain and succeed, principles ezaalimu ze twapulayinga nga tutandika essomero eryo. Njijjukira twalina transport yatujja e Kampala kumpi yekka eyatutwala eruuka. Bwe twatuuka eyo ndowooza twalina omutwalo nga gumu n'2,000 okutuuka eruuka nga tugenda tutandika ssomero. Tiwali bibiina, tetulina ntebe, tetulina chooko, tetulina basomesa, tetulina n'abaana, nga tulumba luuka. Ebiseera ebyo twamulumba Luuka oyo ate bwe twamutuukamu, embeera gye nasanga ate yali mbi nnyo okusinga kye twasanga mu Bagisu. Abagisu baalina emmere, ettaka lyali ggimu nga balina emmwanyi, baali balimu obutungulu, ng'abantu abaagadde bafuna kasente akasobola okuweerera abaana. Naye ate bwe twatuuka eruuka, butuufu bwe twali twakalituukayo bwe tulina endaba obwavu nga butambuza bigere. Abantu nga tebalina mmere, obuwunga nga babulira ddala mu bungi, ate obuwunga obuli mu mbeera embi. Obuwunga obwo oba namba 3 oba namba 5 oba namba 4, obuwunga obubi. Abantu abo Abasoga bwe baalyanga ebiseera byonna bye twamalayo, era ng'olina okuba ng'olina obwongo bungi nnyo okusavaivinga, obwavu bwali bungi. Tutuusa awo munnange tetulina wadde akantu, tulina mitwe gyaffe. Emitwe gyo twagirina emitwe. Omutwe ogwange ogw'ebiseera ebyo gwali gusaza, era nga nkakasiza ddala mu nda yange nti tujja kuvaawo nga tuzimbye empire y'amaanyi. Kati nno olunaku olwayo nagambye njogera ku obutaagaliza. Lwaki nyumiza akonna emboozi yonna gye nnyumiza okutuuka wano? Njagala kulaga twagenda okutandika essomero. Essomero twalina kulitandika kubanga kye kyali kitututte. Bwe twalitandika obutaagaliza bwatulemesa butya essomero eryo? Obutaagaliza bwatukosa tutya nga tugenda mu maaso n'okuddukanya essomero lye twateeka eruuka? Eyo okuno kubadde kwanjula okw'obutaagaliza. Ngenda kudda mu katundu ak'okubiri nga nkulaga nti bwe twatandika essomero obutaagaliza bwatukola ki? Nkomawo mangu nnyo okubategeeza obutaagaliza nze bwankola ki. Naawe oyinza okuba oli eyo ng'obutaagaliza bwe bukulemeseza mu bwavu. Obutaagaliza bukukoza ebintu bingi nnyo, wali badde oli wala. Naye olw'okuba abantu tebaagaliza, oliwo otyo nga bw'oli, tolina ky'olina, as far as your journey to success is concerned, tolina we watuuse. Ngenda kukomawo n'ekitundu ekyokubiri nga twogera ku butaagaliza. Twalemwa tutya almost? Si almost, waba twalemwa tutya nga tuli eruuka awo. Nja kudda nga njogera ku butaagaliza mu paati ey'okubiri.